Akuchalo. Linda ko mukwano. Omuchalo okubiri wamufuna ddi. Banga sidde nendo za mwaka ngavu mwema weka. Wanje. Yema. Oya ina n'olubuto. Yenyo. Keko kumanyira mu nyumba nsonga ki omukyala tazaala kiki oba obutatulirawo bwammwe abasajja ekyo ojja kukyogera bw'oyagala naye nze omuntu oyo mulaba embeera ze zinnemye mbeera ki embeera zo buli kimu nga nkikuwa buli kimu ne nkukolera zinnemye zikulemeza wakazira basaawa eno emisajja gwe olina bingi nange embeera zo lwaki zinnemye kati kankubuulire nnyabo omukyala wange omulaba oyo mbadde mwagala era nkyamwagala naye naye abasajja naye embeera zo omuntu oyo ayomba oyo ye muntu ayomba okuva nyombera bwerere nyombera bwerere acha nengera natandikirawo gwandetera okuyomba soko olinde naye kamulize aha wamma lwaki goba oyomba nange mwatulire byankola angamba bunyomba bikibishi naye omusajja oyo yansobera akomawo tayagala kunaaba owulidde soko sirike kubanga ensonga zammwe zote zigenda kugwe kati naye omulabi wange omulungi katugendeko mu kuwummulamu katono kati hummulemu katono naye musajja gwe mukwano katukomeyanziza muli babiri kakana mukakkanyi toyina kyekikolera kale tuli babiri sebo webale nnyo sebo lindako tuula katove mu kuwummulako nsobola kinalesa ensonga ezo wano Alesebo. Ye isajja gwe. Tosima lwenkukoledde byonna. Lotuko obadde ombonyabonyanga n'abaana kumbe nga afunayo ne malaya zozi malaya. Isaidishi ngombonyabonya. Oli mukyafu. Ndeke olugoye waka. Dabe empale omuntu alina omukazi dabe empale mwene. Soko mukyafu. Omuntu alina omukazi waka empale. Kwata tengo ene soko oli mukazi oli waka munyo. Soka mtu wensonga zo. Twagala tumayo mantu. Oyagala kumanya nsonga. Twagala tumanya nsonga kikuwasinzira. Owulira kankunyonyola. Oyo omukyalo mulaba? Tumulaba. Ekintu buyonjo waka kyagana. Ekintu buyonjo kyagana ewaka. Batya. Oddeeka omwana yakoze pupu n'akwata pampa n'agisindika wansi w'ekitanda oyo. Yeye kwasa bwe kasa yakabira bakati. Anti. Wakabira soko inde wakikolako olumu. Ate nakikola kwali wasinga oyo obuchafu. Akoma wanywedde njaga akoma soko olinde nawe ngenda ku. Nange ngenda kubuzo mpeso. Njaga jonyosa bw'ogigula. Tubulire. Nodde wakati wakati wali mmere ongama sereka sente naye nkwata akatono kenfuna enkumi etaano zigulashi kitegeeza mulina zigabana kunza abonyebonye naawe nakusanga netufula wansi netwezimba netukola tutya okwemanga lekawo obusente butini muli babiri mulina zigabana okitegedde bugwa mutwalo mugabane nedda naye ate nange soko nange ndi mukyala ekyo kinnuma ekyokuba nti guwafuna abakazi tekigenda ate kubanga kikosono gwe ono ye mukazi wonnamba emufuka okulaba nga ye omuwa ekimumala n'abaana be wagenda ofuna omusajja omulala omukyalo omulala ngomanyi kyogenda okumuwa kati oli oba yatafuna naye ono engeri gyalina abaana be yefe okulaba nti afuna ekintu ekimumala tomunyumiza nkola kyensobola kiki kyosobola oyagala nzibe maama obeshi kati wawasa wakingo omanyi tosobola ensonga kyendala ensonga eyokubiri nga bwe gambye omukyala wange muyombi mulungi oyo bw'atandika olutalo tolaba agamba nti nkomawo kumaca nze yemu ku nsonga lwaki ensulayo nagwewo okudde waka okuyomba n'omuntu ekyo si musango bwe ngenda safari mama ngenze busiya naye nziruke busiya nkomewo akadde ate nzireyo enkera oba osuzeewa taata nyina ogenda oba kaloogi nsule bwe nebaka bwe ndaba nga nakomyewo mangu nga saagadde kuddaka kunumya mutwe n'ono ayomba ngenda ewa namba 2 wange ntuula abasajja nga temuli bangu mwaza kukyalo mmwe mulisiimako ddi byenkukoledde byonna tuuza niya muli bameka ate ekirala oyo omukyalo omulaba ewaka tewali mmere buli lwadda nagamba nti abaana bakoze ki abaana bange tojja kulya nze bwe mbanga kati nkuwemmere abaana bali ekyo ekyoggulu ojja kugenda eri namba 2 emuwemmere esigaddemu abaana bali ekyo ekyeggulu ajja kuva wamala agendi wa namba 2 era aliye abaana bange basula enjala eyo nsonga olw'ensonga naye nga bwe gambye nti si mukyafu mulwadde oyo simanyi nalwe yakoma kwoza lugoye lwange kale nyina omukazi ewaka wuyo kale nkwata n'enzawaddobi nga nyina omukazi mu nju saawa eno wakakiraba kati ogwomugaso oyina mugaso ki mu nju engoye z'omwami tozooza nzooza naye tasiima olaba era okumanya tasiima okuva mbonyabonya naye yansazutse kunzizaako omukazi nakuzaala abaana bweru kati nange ngenda kwatulira
soko olinde bakyatuwa ensonga ezonna ziri right ziraba munnyo nze ojja ziraba ziri right naye nze ewange zensonga zigambe nalaba embeera ze nga mukakkamu owulidde mama nemulaba nga muntu atuula mu bantu kwekwasa nemukwasa wa mama wange namulaba nantwala ewaabwe kwekwasa kiraba enno bannaye abasajja nno beekazi ewaabwe tebalina buzibu bwonna netudde eka nengumikiriza omuntu wange naye embeera ezannimaze ezo nze saagala muntu ayomba mama yakyuka olwokuba yafuna nali simanyi nakumanya lwaki yakyuka nnyo mu nnyumba bwatyo nga kumba alinayo omukazi ebwe kyensitamanti kankubulireko mukwano emmere ngisanga weewaka sokosikekubulira ekintu kino olaba noyo gwe wafunye gwewewana naye naye wanatuuka n'ayomba naye wanatuuka nga talina maanyi gakwoleza omukyala era mwenna abalabi omukyala singa atuuka ekiseera nga alina kyakoze nekitakusanyusa sooka ye wamutuuzaako nga ye n'omugamba mamani omwana wangambye yani mama junior lwaki tonjoleza mama junior lwaki wano wakyafu ye gwe walisoose okutuuza nga tonaba kusalawo decision ye ogenda walala mama junior bakutuuzako ku nsonga talina byantuuza talina kukwekwasa naye musajja gwe tagambangako nti lwaki tomwoleza yayina kumwoleza nina ensonga lwaki mbadde sooza ngoye ze tubulire kati nenga oli mukazi nina ensonga lwaki mbadde sizooza nali sizooza kubadda amazzi tegaliiwo oba gwayoza gwataliwo katusooke tugende mu maaso n'ebbaluwa yaffe tuleke nammwe sokosirike mama Junior alina olubuto olwa myezi 6 mukyala wange Brenda nakamala naye emyaka 5 nga tulina abaana babiri Junior wa myaka 3 ne Nakayiwa Christine wa mwaka 1.5 omukyala wange mwagala nnyo naye olw'empisa ze kyekyampaliriza okufuna omukyala ow'okubiri okitegedde ayomba nnyo ndowooza byobyo ayomba nnyo tanjoleza tafumba n'ebirala bye sijja kwogera naye ate ng'ogenda buto naye ate ng'ogenda kubanga obitubuulira nsaba namwatulira nsaba mumwatulire amanye ensobi ze yeetereeze afumbe akuze abaana baffe nasanyuka nga nyambiddwa singa tonnasalawo ekyo ensonga mbadde nsaba tuvemu wano tugenda okuva wano nga tuzitereezezza ensonga kati no yenyini yabaterera oli ensonga zemugenda kutereeza butereeza ono singa wali oyagala okutereeza ensonga eno singa wajja tonnafuna mukyala mulala naye omaze okufuna omukyala omulala wuyo otugambye alina lutoto kyamwejjako kati kiki oyagala atereeze omuzungu alina enjogera egamba nti too much of anything is always bad natuuza omuntu oyo emirundi gyawera emeka weebale nnyo ssebo oyo nenkomawo ewaka nojjamu engatto nogisanga wagikoze eki wagitadde n'ogenda ku mulimu n'okomawo oluusi kati nfuna obusafaali bwange kankubulireko mwami Kayongo oluusi omukyala abaakooye omukyala agambye alina abaana babiri abaana bombi bato yasibya aboleza yasibya abafumbira yasibya abalabirira kati ye omusuubidde kukola ki enjo omuteremererwa amasanga gaayo yamanya azze mu bufumbo naye nali sibonaabona nga omubonyabonya kati wansanga nnyira sooka ondabe bwenfaanana nzenabaawo nange omanyi puresha gyempitamu okunoonya ekikumi ekyanaalya amanyi gyensija bwenfaanana wansanga nfaanana bwe nti omwambi wano naye laba bwenfaanana tetulya tetukkuta olwokuba abakazi naye musajja gwe oyagala nkole ntya nze nkugambye mmenya ekitono kyenfunye ne mukigabana bameka kudirushi alina gwokulembeza atamanyi bwobadde olya ntula otamanyi bwewavuba tubuli oli gwofunye yali atya yekafaanana katya muntu era muntu nga gwe naye ate empisa ze zezamukunzigisizaako ngendeeri kale kibuli empisa kizalina nonaakoppe munnange okoppa enewe si kibi naye ate singa yali yakoppa ku myaka 5 yandibadde alina kye yakoppa nga kitadde mu nkola leero waliwo omuntu nga ye bw'atyo nga ye obuntu bwe nga ye yatondebwa bw'atyo oyo mukulu munnange sijja mukubira sijja kufuna muggo musabule mbukyusa empisa kale tubuulire gwafuna ye taata ali atya gwe nafuna nozo batandikire kuki kuba amanyi omuntu kati ebyo oli kubiwaanira ani okomawo naggamba kulikayo ssebo naye omukyalo oyo nodda
nakwata omwana we n'agenda mu kisenge ng'alinga alaba ddole eyingidde mu nju. Maama tokulisaayo. Nkulisaayo naye nkugambye waliwo ebintu byankola nange ebyankyusa. Owulidde ogenda kuba obitubuulira. Ate ekirala taata malayika akola ki? Emmere ogisangawo ku mmeeza. Olw'okuba wakamufuna. Naye okimanyi nti ono naye yabikolako nga wakamufuna. Ate nze nasinga ojabikola lwakuba nti naye wakamufuna. Namusinga naye bw'onoomala omuzaalamu abaana babiri nga takyalina singa ali ayagala okukuuma amaka nga agamba nti sina bimanya nyina byemukola mbutuufu mwe namutuuza twogere emulundi ogwokusatu okujja wano lwe yandibadde aŋŋambira ensonga lwaki oba nange byemukola naye yasirika bw'omugamba kuyomba ng'era bw'omulabi wakola ki bw'ayomba kati maama musibe emiguwa mutuuze wansi mubuulire mukolere ki era ensonga lwaki naddukedde eno tubawaka simanyi oba senga tv endi ku mutwe oyo mikwano gyange abalungi katugendeko mukuwumula mu katono tukomewo tumanye ate ye omukyala nsonga ki zagambye zaagala okubeera nga yatulira omwami wa tugambe naye ayina ensonga ze katukomewo mukwano tokwata ku remotiyo byonkola mu nyumba bimeka byengumiikiriza bimeka byongumiikiriza gwe kisajja gwe atategeera gwe mbaja ebyo byolaba okusemuwe tugende amatubuulire nsonga kiba tugambye naawe olina ensonga zoyagala okubeera nange njagala kumwatulira alina ebintu ebisatu byankola ki mu nyumba ate ye yabireese tubyatuli kyetwandibisolvinze anti twazze kunnamwatulira kati akwatulidde nti alina omukyalo ati nange kamwatulire mwatulire olaba omusajja oyo ensonga esooka mutamiivu owulira bw'atamiira n'afuka ku buliri owulidde n'afuka ku buliri nazza omukone sokoleke ate ekyo kirala okunywa kale nywa naye okufuka afuka ku buliri n'amala nazza n'eggundi nange nakoowa kuba ngumiikiriza amasooka olinde sooka ombuulire webeera eri wala wekitamiira ekyokubiri tojja kukuba omukazi naye waziza dde omusango ofunye omukazi omulala kati naye kakwabye nange ebyo byokka olowooza eyo yanaabeera naawe agambye omwenge gwe waali amasoko agambye omwenge gwe waali nywedde naye bw'amala okunywa amanga akola ki ng'afuka nga asesemanyi